okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi, nyongera okwanirizaako wano ku lutimbe lwa TBN era nga nkwebaza okuba nga oyongedde okuba nga weekumira ku pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya, era nga nyongera okwebaza Mukama asobodde okukuuma n'akuyisa mu kiro era n'okera olunaku olwaleero ng'okyali mulamu, era nga neebaza buli omu ayongera okuba nga yeekumira ku nsulo n'ategeezaako abantu abalala ne bakibeera nga bakeerera ku nsulo eno buli ku makya wano ku TBN TV. Era amanya gange n'eddoboozi bampita Nwagaba Moses nga mpeereza mu kanisa ey'e Kabulengwa English SDA Church, era nga mpeereza ng'omudinkoni. Olunaku olwaleero nze ngenda okuba nga nkukulemberako mu kyokuyiga kyaffe, era nga tetunnagenda mu kyokuyiga kyaffe ngenda kusaba tuwummulemu tugende tuwulirize akayimba kano akagenda okuba nga katuteekateeka olw'ekyokuyiga kye tugenda okuba nga tuyiga. Chendowooza kyokka ge maka ga Yesu, ge nneetaaga ennyo leero nga nneegomba ntuuke. Ontuse mu maka gaffe, tonsubya mukisa gwo, ngwetaaga nnyo leero. Kitange gy'abeera mu mayumba gaffe, eyo Yesu gy'afugira ku nnyanja ennungi. Ontuse mu maka gaffe, tonsubya mukisa gwo, ngwetaaga nnyo leero. Bwe ndituuka wali nga nziyeko byonna, nga mponyeza mu bunaku, alimpa engule. Ontuse mu maka gaffe, tonsubya mukisa gwo, ngwetaaga nnyo leero. Mulabi waffe omulungi, nyongera okuba nga nkukulisaayo mu kayimba ko. Nkyoka badde kayimba kanyuvu nnyo era nga kayongedde okuba nga kakuyoowa omwoyo oba nga kakuteekateeka olw'okukyokuyiga kye tugenda okuyiga olunaku olwaleero. Era nga tetunnagenda mu kyokuyiga kyaffe, ngenda kusaba tweyombeeke tusabe Omwoyo Omutukuvu ayongere okutuluŋŋamya n'okubeera wamu naffe amakya ga leero nga tuyigira awamu. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, omutonzi w'eggulu n'ensi, oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Tukwebaza ggwe asobodde okutukuuma n'otuyisa mu kiro nga tukyali balamu. Bangi bafudde naye ffe otuwadde omukisa okuba nga tukyaliwo olunaku olwaleero, era tusaba nga tugenda okuyigira wano ku pulogulaamu eno ensulo ey'enkya gy'otuteereddewo. Tusaba obeere wamu naffe, otuwa Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye mu by'okuyiga byonna, era amazima gonna tusobole okuba nga tugeetwalira mu mitima gyaffe. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu nnyina Yesu Kristo. Amiina. Muganda wange andaba enkya eya leero, ekyokuyiga kyaffe kiweebebbwa omutwe ogugamba nti obulamu buyita mangu. Obulamu buyita mangu.
era olunaku olwaleero nkusaba wenna wooli osobole okuba ng'ofuna ekitabo ky'omwawandiika ebyokuyiga ne kapeeni tusobole okuba nga tuyigira awamu olwo nno oluvannyuma naawe ojja kuba nga wejjukiza ku byokuyiga bye tugenda okuba nga tuyize era ng'ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu kitabo ky'omubuulizi essuula ey'omwenda olunyiriri olw'ekkumi era nga kigamba nti buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa newankubadde okumanya newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Muganda wange andaba olunaku olwaleero ekyawandiikibwa kyaffe kitugambe nti buli mulimu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go kubanga teri magezi mu magombe gye tukola ki gye tugenda oba kasinge nga tulina ebintu bingi bye tufunye omukisa okuba nga tukola mu bulamu bwaffe naye ng'ebiseera ebisinga tugezaako okuba nga tubyongezayongezaayo mu maaso tugezaako okuba nga tubyewala. Olunaku olwaleero ekyawandiikibwa kyaffe kitugambye nti buli kintu ekyo tukwatako okukola n'omukono gwaffe tukikolenga ki n'amaanyi kuba mu magombe eyo gye tulaga teri magezi yadde n'akatono. Era olunaku olwaleero omuwandiisi waffe atandise ekyokuyiga n'olugero lumu olwogera ku musajja ow'emyaka 73 era nga kitugambiddwa nti omusajja ono bwe yali aweza emyaka 73 yafuna obuzibu mu mutima gwe n'afunamu ekyekango mu mutima oba mu luzungu ky'oyinza okuyita heart attack era tugamba nti yatwalibwa mu ddwaliro era omutima gwe tegwafuna kukosebwa kunene kuba yayanguyibwa okuba nga atwalibwa ki mu ddwaliro naye newankubadde nti yatwalibwa mangu mu ddwaliro omuwandiisi atugambye nti ono omusajja bamuzuula nti emisuwa egyali giwanirira omutima gwe gyali gifunyeemu ki obunafu era ne babeera nga bamuteekamu emisuwa oba obupiira obutambuza omusaayi mu mutima gwe era n'ayongera okuba nga atugamba nti kino ekirwadde kyasumbuwa nnyo famire yaabwe yakosebwanga nnyo obulwadde bw'omutima bwabayisanga bubi era n'atugamba nti ku myaka 62 ne kitaawe yafa olw'obulwadde obw'omutima obwali busumbuwa famire ye era n'atugamba nti nga wakayita emyaka 2 gyokka oluvannyuma lw'okwekanga kw'omutima gwe ne muto we yafuna okusoomozebwa kwe kumu omutima gwe ne gukola ki ne gwekanga tutandise ng'omutima gwe gwekanga tulaze nti ne taata we yafa mu mutima era muganda wange nga tuwuliriza luno olugero lutulwebebwa olunaku olwaleero njagala ofumiitirizeemu obuzibu bw'oyitamu naawe mu bulamu bw'otambuliramu kiyinza obba ekirwadde biyinza obba mu byenfuna nga waliwo ekintu kyonna ekyo ekikusoomooza ekikuleetera okutya era omuwandiisi ayongeddeyo nga atugamba nti kino kyandeetera okulaba omutawaana gw'okufa nga bwe kuli era nga bwe kusembedde ennyo kye nnali sifangako era muganda waffe ono atugamba nti kuno okusoomoozebwa kwamuleetera okulaba okutya kw'okufa mu bulamu bwe nga bwe yali takulabangako kyamuleetera okuyongera okuba n'ennyinka ng'alabira ddala obulamu bukola ki buggwaawo afunye okusoomozebwa mu mutima gwe muto we afunye okusoomozebwa ne taata we yafiira mu ngeri y'emu kino ne kimuleetera okutya mu bulamu bwe ne kimuleetera okulaba ng'okufa kusembedde nnyo mu bulamu bwe era nga kino yali tatwalanga mukisa gwekifumiitirizaako nga tatunafuna buzibu buno era atugamba nti kino kyandeetera okutya okuba ow'amazima ddala simanyi kye kitegeeza kugumira ntiisa ya kufa era atugamba nti kino kyandeetera okutya okuba ow'amazima ddala simanyi kye kitegeeza kugumira ntiisa ya kufa. Muganda wange andaba enkya eyaleero ffenna tuyita mu kusoomozebwa okw'enjawulo tuyita mu bizibu eby'enjawulo tulina ebintu bingi bye tuyitamu ebituleetera okuba ng'obulamu bwaffe buli mu kazigizigi obutuleetera okuba nga tetukola bye tulina kuba nga tukola ki nga tukola olw'okutya okungi era omuwandiisi waffe ayongeddeyo ng'atugamba nti okutya nedda
n'atugamba naye nafuna era nina ebifaananyi by'okufa olw'okuluŋŋamizibwa ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero olw'okuluŋŋamizibwa lw'ekyawandiikibwa kyaffe ekyaleero kye kigamba era nkitwala nga nina okweŋŋanga okufa bwe kulijja so si lwa ssuubi ery'oluvannyuma. Muganda wange andaba olunaku olwaleero njagala tukiyige era tukitegeere nti obulamu bwe tulina ku nsi kuno butono nnyo oba buli limited. Kyova olaba buli kyokwatako kukola n'omukono gwo kimanye nti olina okuba ng'okikola mu butuufu bwakyo, kikole n'amaanyi go, kikole n'obusobozi bwo, tokola nga wekkiriranya, kola n'amaanyi go kuba obulamu okusinziira ku kyawandiikibwa kyaffe kitugambye nti mu magombe eyo gye tugenda teri yadde amagezi, teri yadde okussa. Bino bye batugamba nti omuntu yafudde ne bamuziika n'ennanga ye, ne bamuziika n'ejjita, ne bamuziika ne ssente ze, togenda kusobola kukozesa ebyo bintu ng'olemeddwa bikozesa obulungi wano mu bulamu Katonda bw'akoze eki bw'atuwadde. Newankubadde nga tulina essuubi eddene, tulina obulamu obutusuubizibwa mu ggulu, naye tekijjaawo nti abantu waliwo okufa okutulindiridde, naye tubeere n'essuubi naye nga tukimanyi nti buno obulamu buggwaawo era buno obulamu twetaaga okuba nga tubukozesa mu ngeri entuufu gye tulina okuba nga tukola ki? Nga tukolamu. Leka buli kintu Katonda kyakuwadde okuba ng'otuusaako omukono gwo okikole n'amaanyi go. Era omuwandiisi ayongeddeyo ng'atugamba nti naye era n'olwokubanga ge mazima agaliwo kaakano, ekyamazima bw'ogattagatta ebigambo by'omusajja ow'amagezi omubuulizi, kino kyategeeza olw'okubanga ng'omanyi nti olifa, yiga okukozesa obulamu ng'okyali wano. Owooluganda ndaba olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya, njagala oyongere okuba ng'ofumiitiriza ku bulamu bwe engeri gy'obutambuzaamu. Njagala oyongere okufumiitiriza ku bintu ebize nga biwanirira obulamu bwo ng'otambula. Ofumiitirize ku ssanyu, ofumiitirize ku bintu byonna by'oyitamu, naye ofune ekirowoozo kino ng'okimanyi mu bulamu bwo. Mu buli kintu kyonna ky'ogezaako okuba ng'okola, tulina okuba nga tukimanyi nti tugenda kukola ki? Kufa. Era kino kitumotivating era kituyamba okuba nga tukola buli kye tukola n'amaanyi, nga tukola buli kye tukola n'okwagala, nga tukola buli kye tukola n'amaanyi gaffe n'obulamu bwaffe bwonna nga tubuweerayo ddala mu buli kintu kye tukola ki? Kye tukola. Era tukole buli kimu nga tukimanyi nti obulamu buno bwe tukola bwe tutambuliramu essaawa yonna bukola ki? Buggwaawo. Ng'omuwandiisi wano bw'atugambye nti olw'okubanga omanyi nti olifa, yiga okukozesa obulamu ng'okyali wano. Mu buli kiti ky'olimu, mu buli buweereza Katonda bw'akuwataddemu ng'omukristaayo, yiga okukozesa obudde bwo mu ngeri ennungi ng'okimanyi nti essaawa yonna osobola okuba ng'okola ki? Ng'ovaawo. Essaawa yonna osobola okuba nga tokyalina mukisa gukola ekyo ky'okola. Kyova olaba buli kintu Katonda kyakuwaddeyo okuba ng'okola, bwe kuba kukolera famire y'okola buli kimu ng'obusobozi Katonda bw'abukuwadde. Bwe kuba kuweereza mu kkanisa, weereza n'amaanyi go gonna. Bwe kuba nga kuyamba bantu, bayambe n'amaanyi go gonna, kuba buno obulamu bwe tutambuliramu essaawa yonna buggwaawo. Era bwe kityo omuwandiisi waffe ayongedde ng'atugamba nti bwe kityo kyenvudde nkozesa omutwe ogw'ekyokuyiga kyaffe nti obulamu buyita mangu. Omuwandiisi waffe yatuwadde ekyokuyiga kyaffe ekyaleero n'akiteekako omutwe guno ogugamba nti obulamu buyita mangu, ng'asinzidde ku kyawandiikibwa kino ekiva mu kitabo ky'omubuulizi essuula ey'omwenda olunyiriri olw'ekkumi, ekyatugambye nti buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go, kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa, newankubadde okumanya, newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Obulamu buyita mangu. Muganda wange, obulamu oyinza obulaba ng'obungi ennyo, ne buno obudde
obutono Mukama bwakuwadde bungi nnyo okuba ng'okoleramu ebyo byonna by'olina okuba ng'okola ki ng'okola. Era muganda wange Mukristaayo munnange, fuba okulaba ng'omanaginga obudde bwo bulungi, fuba okulaba ng'omanaginga ebiseera bino Katonda byakuwadde. Tosaagira mu kuweereza Mukama, tosaagira mu kukola bintu byonna bikwatako. Beera mumalirivu ng'okola ng'okimanyi nti essaawa yonna osobola okuba ng'okola ki ng'ovaawo. Era omuwandiisi ayongedde okuba ng'atugamba nti okufa kumpa amaanyi kubanga mu kifo ky'okuntiisatiisa kumpa bwagazi bwa kubeera mulamu na kwagala. Amiina. Okufa leka kuleme kuba ng'olwokuba tukimanyi nti tugenda kufa, leka kituleme kutumalamu ssuubi kubanga tukola bye tulina okukola, naye leka kyongere okutuwa oba kyongere okuba nga kituvuga nga kituwa obumalirivu okuba nga tukola bye tukola ki bye tulina okukola. Leka kyongere okuzimba okwagalamu ffe, tulabe abantu be tubeera nabo, famire zaffe ze tutambuliramu, obuweereza bwe tubeeramu mu makanisa, mu buli kifo Mukama gy'atutadde okuba ab'amaanyi, okubeera abangu mu kukola bye tulina okuba nga tukola ki nga tukola. Leka kutuleme kutuleeta nnyiike muffe, kuleme kuleeta kutya. Okufa leka kuleme kutiisa kuba waliyo essuubi eddene Mukama alina kyatutegekedde. Ensi oba obulamu tebugenda kukoma wano mu ntaana. Mukama alina essuubi eddene. Nga bwe tulaba nti Yesu Kristo yasobola okuba ng'azuukira okuva emagombe, naffe tulina eri essuubi. Naye leka kuno okufa kuleme kuleeta kutya mu bulamu bwo. Leka okufa kuleme kuleeta bukyayi mu bulamu bwo, kwereetako bukyayi. Abantu abamu bwakizuula nti alina ekirwadde ekimusumbuwa ng'omusajja ono gwe twalabyeko wano ow'emyaka 73 eyazuulibwamu oba eyafuna obuzibu bw'omutima gwe ne gwekanga, oba oli awo yandisazeewo ne yeggyawo olw'entiisa eno gye yali afunye mu bulamu bwe yali tasisinkanangako. Naffe tulina ebintu bingi ebitutiisatiisa, tulina ebizibu bingi. Oli awo abaana babagobye ku ssomero, oluusi tolina nsimbi zimala, abasinga bategeka genda mu biseera bya bikukujjuko, tolina ssente. Ebizibu bino eby'ensi ne bituleetera okutya. Ate ng'okimanyi olina n'okufa, kwegamba n'ofuna okutya mu ggwe nedda. Leka okufa kuleme kutumalamu maanyi, naye kweyongera okuba nga kutuwa amaanyi. Era leka kuleme kututiisatiisa, naye kibeere ekintu ekituwa obwagazi okubeera nga tukola buli mulimu gwe tuweebwa okukola n'okukola ki n'okwagala. Tukole byonna bye tulina okukola nga tukola ki nga tulina okwagala, kuba tukimanyi nti eyo mu ntaana gye tulaga tetulinayo mulimu gwe tugenda kuba nga tutuusaako n'engalo zaffe, tetulinayo mulimu gwe tugenda kukolerayo. Bw'oba wakuteekateekera bantu bo, bateekereteekere kati ng'okyalina omukisa gw'obulamu. Bw'oba wakuweereza Mukama, bwe buno obudde Katonda bwakuwadde bukozese oweereze. Bw'oba oli wakuyimba, yimba buno obudde bw'olina. Tolinda ng'ofudde olowooze nti bw'onaatuuka eyo mu ntaana nga bakugalamizza ogenda bbaako kyokola. Nedda, mu magombe teri yadde n'ekimu, kuba tukimanyi nti omuntu yenna bw'aba afudde aba talina kyamanyi, tasobola kujjukira yadde abantu be, yadde okudda okubalamusaako. Era kino kituwe amaanyi, kituwe obumalirivu okuba nga tukola. Yadde tukimanyi nti tulina okufa, leka okufa kutuvuge nga tukola buli kimu kye tuweebwa omukisa okuba nga tukola n'amaanyi era n'obwangu. Omulimu munene oguli mu ngalo zaffe, tulina okubuulira enjiri, naye abantu bangi twesuuliddeyo kwa naggamba. Tulekedde abalala tugamba owaayi kasita nkyalina obulamu. Muganda wange, obulamu buno butono nnyo bw'olina, naye buno obulamu obutono osobola obukozesa ebyamakulu, osobola obukozesa ebintu ebinene ebigenda okuyamba abantu bangi okusembera ku ntebe ya Katonda ey'ekisa. Era muwandiisi waffe ayongedde okutugamba olunaku olwaleero nti nzize nyumya ku bulamu obw'enjawulo bwe mpiseemu, bye ndabye ne bye mpuliddeko okuyita mu mpapula z'akasisimuka kano. Era bwe mba wakugeraageranya n'okufumiitiriza ku kufa kwange, ŋŋamba nga mukisa munene, nga kirabo kya muwendo Katonda mu kisa kye kyampadde mu bulamu buno.
Amiina. Mirundi emeka gye ndabye okwagala kwa Katonda okutakoma? Mirundi emeka gye nzudde era ne nsanyukira mu nteekateeka z'olubeerera eza Kitaffe ow'omu ggulu z'alina eri ensi eno? Amiina. Omuwandiisi waffe atugamba nti okusinziira ku bintu byazze ng'awulira oba bye tuzze nga tulabako okuyita mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, bw'afumiitirizaamu mu kufa kwe alabira ddala omukisa omunene Katonda gw'akoze eki? Gwamuwadde nga ekirabo eky'omuwendo Katonda mu kisa kyakoze eki? Kyamuwadde mu bulamu buno. Nange muganda wange nyongera okugamba, yongera okuba ng'ofumiitiriza mu bulamu Katonda bw'akuwadde. Oyongera okuba ng'olaba buno obulamu Katonda bw'atuwadde kirabo kinene ky'amaanyi. Mukama atuwadde omukisa munene nnyo okuba nga naffe twenyumiririza mu mukisa nga twenyumiririza mu nteekateeka ze ez'olubeerera. Kuba tulina okuba nga tukimanyi nti okuyita mu buno obulamu bwe tujja nga tubeerawo tweteekateeka olw'ebintu ebinene Katonda byakola ki? Byatutegeekera. Ebintu bye tukola, emirimu gye tukola gye tutuusaako emikono gyaffe, natugoberera amateeka ga Mukama nga tutambulira mu nteekateeka ze z'ategekedde ensi, nga twetegeka okuyita mu buno obulamu Katonda bw'atuwadde, nga tusanyukira mu bintu Katonda byatuteereddewo, nga tusanyukira mu kisa kye, nga tusanyukira mu bulamu bwa Kristo, nga kya ssanyu nnyo. Muganda wange nsaba oyongere okuba nga naawe ofumiitiriza ku bintu bino, oyongere okuba ng'olaba emikisa Katonda gy'akuteereddewo. Wali ofumiitirizaako n'otunuulira abaana abo b'oyinaawe waka, n'otunuulira ku mikwano gyo, n'otunuulira ku bantu abazze nga bakufaako okuva ng'oli muto, n'otunuulira maama we engeri gy'akulabiridde, n'otunuulira Katonda engeri gy'akulabiridde n'akuwa ekyokulya okuva ng'oli muto mpaka kati. Abamu tukuze, tuli bavubuka, abamu tuli bakadde, tukaddiye, tuvuze ku mmotoka. Fumiitirizaamu olabe omukisa gw'omuwendo Katonda gwakuwadde. Olwo nno kino kigenda kukuleetera obutatya kufa. Oyongere okuba ng'okola bukubirire, ng'okolera enteekateeka ezo Katonda z'atutegekedde ennene. Era omuwandiisi ayongedde okuba nga atugamba nti nga kya ssanyu okuba nga mpeerezaako mu kkanisa, nga neekutte ku mukono gw'omulokozi wange omwagalwa. Amiina. Mu buno obulamu bwo njagala otunuulire mu mirimu gino Katonda gy'atuwadde. Ofunye omukisa oweerezaako mu kanisa, oweerezaako ng'omudinkoni, oweerezaako mu bifo eby'enjawulo mu bulamu buno Katonda bw'atuwadde. Bino byonna bitulaga engeri gye tusobola okuba nga twekuuma nga tuli banywevu, ne tukola ki? Ne tutatya kufa. Katonda abadde wamu naffe mu buno obulamu bwe tulimu, era akyali wamu naffe, akyatuwanirira. Abooluganda, nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, nyongera okukakasa nti waliyo Katonda mu ggulu. Waliyo Katonda mu ggulu, era tweyongera okuba nga tumusembeza. Waliyo Katonda mu ggulu. Era omuwandiisi waffe olunaku olwaleero atugamba nti tweyongere okuba nga tusembeza Mukama olw'ekirabo eky'omukisa gw'obulamu gwatukoze eki? Gwatuwadde. Amazima ddala Katonda atuwadde ekirabo eky'obulamu ekirungi. Okuyita mu buno obulamu tuweebwa omukisa naffe okubeera nga tubeera ekitundu ku mulimu gwa Katonda. Tuweebwa omukisa okuba nga tubeera abaweereza mu kisibo kya Katonda. Tuweebwa omukisa okuba nga tuwulira enjiri, nga tutambula nga tuyamba abantu, nga tubawonya, nga tukola ki? Byonna Katonda abituwa okuyita mu buno obulamu bwe tukoze eki? Bwe tulina obutono. Era muganda wange nyongera okukugamba nti mukwano gwange, leka okufa kuleme kumalamu ssuubi. Leka okufa kuleme kuleetera kutya mu bulamu bwo, kuba waliwo ekintu ekinene nnyo eky'omuwendo Katonda kyakoze eki? Kyakutegekedde. Ne mu buno obulamu obutono bwe tuyina, nga tukimanyi nti obulamu buyita mangu, leka tubukozese eby'amakulu, leka twenyumiririze mu kuweereza Katonda. Mu famire zaffe Katonda gy'atadde, leka tuzirabirire,
tukolere buli kimu kye tuzikolera naye nga byonna tukulembeza obwakabaka bwa Katonda mu bulamu bwaffe. Leka tukimanye nti buno obudde bwe tulina bwe budde bwokka era bwe budde bwe tulina okuba nga tukola ki nga tukozesa. Teri mukisa mulala. Mu kufa teri yadde amagezi. Teri yadde okukola omulimu gwonna newankubadde okuteeseza ekintu kyonna. Ekyo olunaku olwaleero mu kyokuyiga kyaffe kino obulamu buyita mangu tukiyize. Era tweyongere okuba nga twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kyakuwadde nange kyakoze eki kyampadde. Obulamu buno obw'ensi bunyuvu nnyo era buwooma. Ne bwe tutunuulira amakoola g'ensi ne tutunuulira zaabu ne ffeeza ebiggwaawo ne tulema okutunuulira ebyo ebintu ebitaggwaawo ng'okubuulira enjiri ng'okunywerera ku kigambo kya Katonda, obulamu bwaffe buno bugenda kutusalira bwereere tukakkane nga tetunyumiddwa bulamu bw'eggulu. Era muganda wange ngenda kukusaba nga tweyombeeka olunaku luno olunaku olwaleero nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe. Tweyombeeke tusabe naye tweyongere okuba nga twefumiitiriza mu mutima gwaffe. Singa okufa kuba kuzze gy'oli kugenda kuleka kutya. Katweyombeeke tusabe. Ayi Mukama Katonda waffe omulimu tukuvu era oli wa kitiibwa, tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde okuba nga tuyiga ku buno obulamu obuyita amangu. Saba Mukama oyongere okutuwa essuubi, oyongere okuba ng'otunyweza, oyongere okuba ng'otuwa amaanyi nga tutambulira mu buno obulamu obujjuddemu emitego emingi, obujjuddemu obuzibu obungi. Tusaba Mukama oyongere okubeera wamu naffe. Ggwe alabirira ebinyonyi ayi Mukama Katonda waffe n'obiwa emmere. Toyinza kutulemererwa. Toyinza kutulekerera. Tusaba obeere wamu naffe era oyongere okutuwa amaanyi naffe otuwe obwagazi okuba nga tukola buli kimu kye tulina okukola n'amaanyi. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina.